ffe nga ba family members we batata bazadde baffe olwaleero enkya ntandika kwekalakaasa nze siri munnamateeka we batamuta leero nze enkya ntandikirawo nze sikyalina bugumiikiriza nze we batamuta tugenda kutandika kwekalakaasa twagala muntu waffe twagala ekintu kimu batuwe ekitafu oba batusiba oba batukuba oba bagala tumaki ndaba naye omukadde bamusibye nga talina musango ffe mwe nga bannamateeka yemmwe naye ffe nga ffe tugenda kutandikirawo bulunaku tugumiikiriza tetugenda kuvaawo wano tugenda beerawo mutukulirwa mukomu nga mututta tetugenda vaawo tukoyo tumanyira lwaki mugamba talina misango ate nga mumusibirayo lwaki mwatugambiddewo ne tuvaawo ne tugenda obadda mutugumya mugenda mutuwa dakiika emu muwoza fayiro erya n'eri eno gavumenti ennamba osambuza otya ebintu paka saawa zino omuntu atalina mundu mumusiba mutyanga alina emundu mwamunonanga muppi mugamba talina musango lwaki mutuwanya abanyaffe ng'abaana lwaki mutubalako emirembe Kayemba buli koti gye bagambye tugigenzeeko kuba nti kati mugende ku Buganda Road kati mugende wano tukumiikiriza tukoye balina kumala kweyambula tukumiikiriza obuntu bulamu butuweddeko obwedda tuli wano ku makya tuli bagumu tulowooza tuluma okuba mwamukwata twaguma tetukwata tukoze mu kintu kyonna tukumya obuntu bulamu ne tujja ne twogeranga nammwe ne tubawuliriza naye lwaki mutulabye ennaku lwaki mutubonyaabonya lwaki mutubonyaabonya Manya nti ono afuna ano tali bakuze kamuwoleza beera wano beera wano mulindeko ate fayiro eri eno ate tuli eno. Nze Jemba Joseph essaawa zino wenjogerera nva kireka kulaba taata wange nfunye omukisa nti banzikiriza nenziramu ne mulabako ku makya mbadde mutwalidde kyakulya ekisinza okumalamu amaanyi nga taata wange atandise okugonda angamba obulwadde bumuluma ekyokubiri ambuuza ebibuuzo bye siina ansa zaabyo ambuuza ani amuvunaana ambuuza ne mugamba gwe badde bagamba mbuno naataba yeeganye agamba takulinako yadde obuzibu nambuuza kati bankozeza ki mu kkomera siina kyakumuddamu agamba amuvunaana aveeyo bakole ki bamanye ekimuvunaana asobole okuva mu kkomera. Ekyokubiri batubuzaabuza tuzze wano batugambye mbuno tujje wano tulabe ekigenda mu maaso nti ali ku fayiro ekibuli essaawa zino tuli ekibuli tunoonyeza ku mukulu nze ntuuseyo mu ofiisi nga taliiyo bakanso baffe bali mu kugezaako kukola kye basoboka naye essaawa zino kati tuli mu kubuzaabuzibwa oba okitegeera bulungi essaawa zino njagala ekintu kimu bate taata wange lwa nsonga emu
omuntu gwe batugamba mbu yamuvunaana omwogezi wa poliisi gwe yayogera agamba tamuyinaako ekyokubiri yennyini honorable mu butambi bwetandise okwogera yayogedde ebigambo ebimu ebitandise okutukangakanga famire yagambye mbuno muzeeyi kiwe walabika mbuno azannya comedy mbu simanya yalya ssente n'abantu abamuvuganya akola amawulire nze njagala ekintu kimu wabanga Nantaba alina obujulizi ku ekyo ekintu akole ki abuleete bafisibe taata wange nga tumanyi mbuno ki mbu bamusibira kino naye wabanga naye takiyina oba kitegeera bulungi ate muzadde waffe tubawadde olunaku olwaleero we batata taata wange tugenda kuva mu mbeera tugenda kukola nga kyonna kyonna kyo kisoboka okulaba nga nno tumunoonya era wano tetugenda kuvaawo olwaleero we bageza ne batamutwala yadde mu kkooti wakiri bamutwale mu kkooti bamutwale e Luzira bamukozaaki eri ffe ebyobufuzi byabwe tebitukwatako tetuli bannabyabufuzi twagala ekintu kimu muzadde waffe oba tufune obwenkanya ekyo kye twagala bayimbi banne sobola kubogerako kintu kyonna kubanga batulwaniridde abamawulire batulwaniridde bali wamu naffe ne balooya be bakola ekisoboka tutambula wano ne wali okuva buli tetumanyi avunaana taata waffe ffe Nantaba tetumumanyi tetwogera nko naye tuwulira buwulizi butambi bwayogera ekyokubiri ffe wetulinga famire Nantaba waba atwetaaga waba agamba mutalina kakwate ku muzadde waffe okusinga okumwetikkira obwereere aveeyo ayogere naffe aveeyo atuyambe bamute muzeeyi fayiro yatandise okulikoodi fayiro batandise bagikozeeko tutuuse wano ne batugamba mbuno fayiro weeri bagitusinde simanya wa state attorney kati twagala kumanya ekyo kwaba tugambe tulindire wano tugenze buli kooti tetumanyiyo muntu n'omwa tetumanyi ali mu kuvunaana taata waffe batugambye ekintu kimu nti nno omusango gwe bamuvunaana kukuma mu bantu muliro ffe tetubitegeera bayogera mbu bavunaana bamala ne beegaana kakati ye lwaki tebamuta ani avunaana ekyokubiri tasobola kubula is a public figure bajje abantu bamweyimirire bamute wona bamwetaaga mu kkooti oba ku poliisi akomewo okusinga okubeera mu bulamu obutategeereka tagenda kudduka kubanga talina wagenda kuddukira mu Uganda nenze kyenjagala okugamba Nantaba nga ffe bakedde okubuzaabuza mbu omusango guli mu kkooti nga buli tukuba batugamba bamutwala wano nga wonna tewaliwo bamututte mukyala Nantaba bagamba nti tavunaana muzeeyi tabeera bweru wa ggwanga nti ennyonyi baazisiba taliiwo ajja abeeko kyayogera eri eggwanga agambe nti sinze muvunaana tusobole okumanya ani akola ki ani amuvunaana tayogera eggwanga byayogera olwedda alina byayogera olwaleero statement esembyeyo gyensembyeyo okufuna nga Nantaba agamba mbuno muzeeyi mbu taata wange alina abantu bakolaganye nabo mbuno okulwanyisa Nantaba ekyo Nantaba waba kirinako obujulizi ng'agamba mu taata wange bamuwa ssente aveeyo atulage obujulizi tumanye mu taata waffe bamusibidde kino waba takirinako bujulizi ng'ate yeegaana mbuno si ye yamusibisa ajje abamukwata we bali wano abagambe wemaze namusibya mu mute bamutuwe taata waffe ffe tetwagala kuyingira mu ntalo zitatukwatako entalo zaabwe ez'ebyobufuzi tebizitukwatako ekyo kubanga gwe babizanyirako tebimukwatako ffe twagala muzadde waffe kyenjagala omutegeeza muzeeyi ayimbye emyaka egisukka 2 Nantaba aze mu byobufuzi emyaka mitono nnyo emabega sisuubira nti ayinza okukozesa ye okola erinnya naye yennyini nga tannaba kwepromotinga ku byalo 10 talina kyamwetaaza mukolerako mawulire ajja agambe nti nno sinze musiba tumanyani amusiba asobola okuba nga talina kyamuvunaana oba kitegeera bulungi wabanga mutuufu ng'era ddala mutuufu mu mwoyo gwe aveeyo ajje ayimirire naffe adde ku sayidi yaffe bate muzeeyi waffe kubanga gwe batulaga oba kitegeera bulungi naye tunaprovinga tutya mbu byayogera byamazima ng'ate tavaayo ayogera bongerezi mu kisenge ng'ali ebweru wagganga nga ffe taata waffe ali mu kubonaabona ffe tuli mu kubonaabona bato bange bangi va kunze ayeesobola akuza asobola okukola va kona asobola okukola va ku bano boolaba abakulu naye famire ye yalabirira jjajja wange wuuyaawo musajja mukadde yalabirira abantu baffe bonna lwaki batuzunza bajje bate taata waffe kyekyokka buli wamu batugamba tiwaliyo tuli kireka batugambye tujje ekireka ye wali fayo wewanga tasobola kugenda kumuta wano bakwate taata waffe bamuteeke mu kkooti bannamateeka baffe bagendeyo wetubanga kitwetagisa kumutwalayo bamwongereyo wetubanga tunaafuna obwenkanya mu kkooti bamute tusaba siina kyensaba Museveni muveeko Museveni tabiriimu Museveni taliimu Nantaba yali mu bino Nantaba asindika ebigambo ebitiisatiisa batandise okutiisatiisa nga famire nze senga wange ankubira essimu n'agamba beera mwegendereza abantu bayinza okuwunzika nga nammwe babasiba oba kitegeera bulungi omuntu bajje tetulina muntu gwe tugamba mbu y'ono
nantaba basobola okubanga mutuufu nga tabiriimu ekituprovinga nti mutuufu aveeyo ajja akole ki atuyambeko bate taata waffe ffe kyetwagala kiri kimu kuleriizinga muzadde waffe tetumusaba busabi bw'aba akakasa nga byayogera bye bituufu ajja abitugambe tetulina kumusaba batandise otutiisatiisa batutiisatiisa baagala tukole tutya baveeyo bajje omuntu gwayogedde naye ku ssimu tali wala oya bulungi abantu obutambi obufuluma tebuli wala obumu buyise ne ku social medias agamba talina musango akola ki gwavunaana era yayogera bulungi nga mpulira nga mulaba ne ku TV n'agamba n'ekyokubiri erinnya siri abwannannyini siri lye Starling nensanyuka ne manya nti osanga taata wange bagenda kukola ki bagenda kumuta kubanga ono yabadde gwe batugamba yamuvunaana oya bulungi essaawa zino tebatulagaawo mbeera egenda mu maaso bali mu kutumayira bumalizi budde bakole ekintu kimu muzadde waffe bamuleete bwaba babadde bakwasa beekwendi abadde ennaku zonna eza weekend nga beekwasa nti weekend eweddeko essaawa zino batuwe muzadde waffe kyekyokka zaali ziggwako lwakuta naye tebamutuuka tebinabaako we bituuka wabula nze mbagamba ekintu kimu olunaku lwaleero senga bagana okutuwa muzadde waffe olwaleero we bagana okumutuwa olwaleero we bagana okumutuwa ngenda kunga baganda bange ngenda kunga ab'emikwano ngenda kunga abayimbize ndi promoter mu bayimbi mikwano gyange mbayina ngenda kunga bannamawulire mikwano gyange mbayina ngenda kugulawo okwekalakaasa era olwaleero nezigeza neziwera ssaawa 12 nga tebampadde taata wange ngenda kuba baana n'ebipande buli anzikiririzaamu tugenda kujja wano tugende ne taata wange gye namulabe gyali batuwe muzadde wange ekyo kyekyokka oba bansibe kingasa kinga ate n'obuzito bwalese sibusobola obuzito bwalese olwedde sibusobola kingasa ky'okubeera ebweru kitugasa ki nga ye abonaabona ng'ate abonaabona mu butali bwenkanya mulabyeko olwaleero atandise okugonda mulwadde tebamukuba saagala kuba waayiriza tebamukuba ekyokubiri n'omusajja amuyina akkiriza okumuleriizinga naye talina buzibu kubanga buli weng'endayo wakiri wadde tuli bangi atuwaayo access omuntu omu oba ababiri ne bakola ki ne bamulaba era ku lwokubiri twamusanga afuluma naye n'awa order nga batuganye ababiri ne bamulaba sisita wange ono n'omukulu omulala olwaleero weng'enze eyo anzikiriza nenkola ki ne muwa ekyokulya ne mulaba naye eyo si gye nnyina omuweera ekyokulya ayina kubeera wuwe oba okitegeera bulungi kubanga tewaliwo nsonga emuvunaanya kuba ate omuntu bw'otyera okusiba kuba n'atakola misango bamusiba ntaata wange tayomba talwana tazza misango neera bamusiba amazeemu ennaku kitegeeza naffe tunasirika nga tutyo tusiba era nze mbakakasa ekintu kimu mu following olwaleero bwe batamuta enkya kumakya ntandikirawo gye banankwatira naye tebagenda kusobola kunnwanyisa lwa nsonga tebalowooza nti nno ndi omu taata wange alina abawagizi mu Uganda yonna abamwagala obwagazi abawagizi be bampeeredde lwa nsonga be baze bamuwa ssente n'ensoma n'entuuka wano wendi nabo nnyo era bakubira omulanga we batata taata wange ne muwulira nga tebamutadde mu nneegatteko olunaku lw'enkya tunoonye obwenkanya kyekyo badde bitambuzibwa nantaba waliyo omuntu obanga yayimba obuyimba yayimba ti nantaba Josephine oba nantaba gundi yayimba nantaba yekka kyokka naye nantaba kandi yamuvunaana ye nantaba yekka mu nsi muno si ye nantaba yekka n'ekigambo obugambo olizaga nti polisi yali mutadde kuba terina musango gwonna ati musango ki gwe baadde baluza nti yavunaana yegaana n'agamba nti sibimanyi ebyo kati ani amuvunaana era nsonga kyemusiba ennaku zino zonna olinaku 6 namba kati genda kwera nnaku 6 manya essaawa 6 embeera gy'alimu teyeetaagisa amateeka gogalagira naye bayise dda ne mu mateeka musibe mukadde uno atuusa okuwenyegera n'atuuka eno talinayo musango wabula omusango gumutambuza gwa mwana azaala tekitegeeza nti anaalekerera naye yeewaludde najja nze saagala kumanya byakumubuzaabuza byakukola kyoba bajja kunkima wano sigenda kuvaawo njagala kumanya kiddako nja kusulawo n'abaana bange ne mukadde wange tisijja mukkiriza kudda kasaana oba tunaabeerawo ffenna tubeerewo baba mutuggalire ffenna amanya kikulu ekosimo eziwerera
Kiweewa mutuleetere singa tebamutuleetera ffe tutugera kuva wano tugera kusula wano kuba tubadde tuli eri waggulu omukulu n'aŋŋamba abantu bazze eri wansi ne mugamba abakyala bonna bali wano ab'embuto abaana tuli wano tutudde ffenna tulinda ekintu kimu kutuwa basibe abatalina musango ne mubuuza gw'otunuulira mu musango Kiweewa waliwo egumukwatira n'agamba tiwaliwo egumukwatira twalaba YouTube embi ey'ebifaananyi ebigatte nga biriko ebya Museveni ne Zaake ne Nantaba ye twasooka okulaba ne mbagamba eyo si yeyiye ne mbalaga vidiyo entuufu ne bagamba eyo twagirabye entuufu era naye gye yannyonnyodde n'agamba ye n'oluyimba ne mbaga oluyimba lwagenda okubaawo ng'oluyimba lwadda ne baaliwo vidiyo ne bagikola n'agamba nti engeri gye byajjira mu kukuba Nantaba ani Zaake vidiyo ne bagita kati we byajjira ne bagattamu ebintu bye byadde bikwasisa Kiweewa naye naffe tukizudde talina musango kati ansa tulinze ssaawa 10 bwe ziwera nga tutumulaba nga tuddako action nda kuba tulina binnyinyi ebyokukola wano tugenda bikolera wano abayimbi nga nze Abudu nazze wano ne bayimbi bannange era wobalaba ne bannamateeka nga ffe kyetusaba poliisi kutuwa abantu kuba tebalina musango okitegeera era kyetusaba bwe babanga bakwata abantu abo bamalenga kuyita mu kakiiko k'abakuyimba kuba tulina abantu abakulu abatukulembera oba abantu abatusingako tusobola otuyita mu buntu nti gundi akoze ensobi bwati ne bweti najja n'agiraba we bansobi n'ataddamu gikola nze kyennaalisabye nga gavumenti ya wano naye amateeka geno ono n'ogundi muleete bweti kibi nnyo kubanga ffe tuli bayimbi ba ggwanga ate era tusobola okuyimba ekintu kyonna mu ggwanga wano ensi n'ekiwulira emyaka n'emyaka n'abazzukulu ne basigala nga bakiwulira kati bwe banatuteekako amaanyi tujja ziyimbira mu kisenge zaffe studio tuziyina nga ffe wetuta ennyimba ezitiisa ku board oba babarelizinga until file evudde wa DPP. Cut for now, it is ping pong. See, DPP police. So, as of now, file eriwani wasaba wabi wa government. Ku workers house, teri wa resident state attorney na teri ku Buganda Road teri ku City Hall. Eriwa DPP. Kati yo police yo etutegezeza nti tegenda kola decision yonna until file ekomyewo wano then by deciding oba file abasibe batwaliwa mu kooti oba basigala at katife according to the in charge media crimes atutegezeza nga bannamateeka nti asubira file okudda between sawa 9 sawa 10 ndoza ziringa 85 kati. In other words, if we are to be realistic enzo obutakomawo leero naye katulinde tulabe kasita mukyaliwo naffe tukyaliwo ffe wetuli tugenda kulinda tufune ne feedback ku ligi waffe ali ku workers house atubuulire kyennyininyini status ya file eriwa bwe ndowooza kubanga eriwa sawa wabira government nekirala nga police tesobola taking decision yonna okujjako nga file eze neminati eriko okuva wa DPP kati nze kyenjagala okubuuza okusinziira ku bannamateeka file eri wa DPP ekyo tukitegedde naye nze tata wange amaze mukomera ennaku 4 olwaleero kati wabanga amaze ennaku 4 olwaleero nga bagamba file tesobola kudda weetadda leero abawezeza ennaku mmeka ennaku 5 kakati nze nfuna ntya okusinziira nze nfuna ntya confident kubanga nze mulabyeko agonze mulwadde tanafuna musawo n'atya musawo n'omu so kati nze obugumu mbujjawa fenga bannamateeka ate abalwanizi b'eddembe ly'obuntu tukivumirira ne sekuvumirira yenna ekyokugamba nti nno omuntu omutereka mu custody okumala ebbanga eryenkane n'ekirala kye tuvumirira okugamba nti nno basooke basibe omuntu then banoonyereze baprocessing file bagitwale ewa DPP ezo zonna procedures ezisooka then omuntu alina kusibibwa ng'atwalibwa wa mu kooti kyovola ssemateeka egamba esawa 48 ssemateeka epresuminga nti police egenda kukola okunoonyereza mu kusooka before they conduct an arrest egenda kukola okunoonyereza egenda kutwala file wa DPP abawe advice ku kyokukola
then bakusibe nga bakugamba nti owaayi wazi omusango gundi twagunoonyerezaako DPP asanctionize agambye nti kubanga Ssaabawabi wa gavumenti yawa police advice oba obujulizi kufayo bumala omuntu ataliwe ku kooti oba nedda kati guno omuze obe neneeyisa ey'okukwata abantu ate n'otandika onoonyereza gye tuvumira ne sekuvumira konna era ffe ng'abalwanizi b'eddembe ly'obuntu buli eyabadde mu kino ekikolwa tugenda mutwala as an individual mwatulaba mu musango gwa Zaake nga tutwala abantu abatulugunya Zaake as individuals era ng'ennaku z'omwezi 5 tuli mityana as individuals. So bino ping pong gwe bazanya mbisima file ewa DPP katugirinde ebyo byonna bimenya mateeka because all those processes balina kuba nga bazimaliriza dda then ne balyoka ba effecting arrest. So ekigenda maaso kimenya mateeka era kibingi. Ku CID ku nsonga za Gerald Kiweewa okukwatibwa n'ebizonto olwedde bonna baakamala wano ennaku ezisukka mu 2 oba essaawa 48 eziragirwa mu mateeka. Tutambuziddwa buli kooti tugyetooloddemu nga buli kooti yeegaana nti terina fayiro eno, so tukomye wano ku CID ekibuli. Tutegeezeddwa nti tulina okugumiikiriza okubeera nga bafuna orders okuva waggulu okulaba kye bazzaako okukola. Naye ffe nga bannamateeka kye tuteekateeka okukola twamaze dda okulaba nga tuteekateeka ku mpapula za unconditional release ze tugenda okufayiringa mu kooti olunaku lw'enkya ku makya senga tuva wano ng'abantu abo tebakoze eki tebateereddwa kuba batuwadde essaawa emu tugumiikirizeemu balabe action gye bateekinga. So ensonga eyo bwettu bwe tugenda ogihandolinga senga abantu baffe baba tebabatadde olwaleero. Fenga bannamateeka. Nze atali munnamateeka. Right, tukyali mu nsonga za muyimbi Gerald Kiweewa. Tulina omwami Eva Boss. Omu agambibwa nti be baali mu lukwe lw'okukwatibwa kw'omwami Gerald Kiweewa. Omukulu boza kubatulaba. Abatulaba ne mwebale nnyo okutulaba. Mwebale nnyo okulabira ddala mukutu guno naye. Amanya n'eddoboozi bampita Eva Boss Arts. Nsanga wali machinde kalenda kola banners ne posters ez'abayimbi. No promoting music. Ba muyimbi no kukikwasaganya ku promoter no muyimbi ne kikwasaganya. Hichichu. Tutoko tutoloe. Gwe bakutuukirira batya na lwaki wawaayo mu nobooto. Abasajja abo bantuukirira olw'ensonga. Bali lunaku lwakumeka. Waise wenda kusatu tukuve ba mukwata we nyini lunaku lwe nyini we bantuukirira. Mukwata Friday. Yeah. Just abasajja bano bakwesa omukisa olwokuba abayimbi bakwano bange nkwasaganya kali nabagala okuyita munze olwokuba abayimbi banneesiga mbafunira emirimu ngeri gye nshiruddemu abasinga obungi bammanyi ate sirina ttabu yonna kati bano abasajja bagala okunkozesa ate kyesaategeera kuba abajja olunaku lw'olwokutaano ku makya ssaawa zaali ziringanga 4 bansanga ndi bize nga n'abantu abalala enyeezi okumakya kati we bajja ne banga Eva Boss twetukwagala muninzija nenga mbadde munjagaza kine banga twetwagala kuwa ku business y'omukujja Kiweewa twetwagala luyimba olwa byobufuzi olwa campaign waliwo omuntu yesimbye twetwagala tukole oluyimba nebirika ka sente kanji ne twetwagala otufunye Kiweewa nengamba kwe kudde ebbali nesuka abajja kwolo kwaliko bomanyi bali babiri bokka kwaliko mugwemmanyi ne bamita Kalule kwa bivulu ne promote Moses Kalule ono wa Ebonies Moses Kalule ne naye nakitega aluvanyuma nti yakirimu bambi naye ne yajja n'oyo omusajja ne banga Eva Boss twetukwagala je nkubira je nga press wajima ne kuya Kiweewa nasoka nenzerako ebbali nga era womanyi osoka n'ogera n'omuyimbi wo nga kukwasaganya bali bennyini nasoka nenzerako ebbali nenga mukulu Kiweewa badde bakwagalako ko business nangamba business yaki ti business yakuba luyimba lwa campaign nangamba yo gwomulimu gwenkolera ddala waliwo ne gwenda akakolera wano kati abasajja bali wanemaga bali kalenda wano ku office zange wenkolera ne banga nangamba nti kale kati bawe namba yange nenzire wali we bali nembagamba omusajja akkiriza naye tukoze tutya ne bangamba ali ludda wa nenga atambulidde wawaali nembagamba kanziremo mukubire nenziramu ne mukubire essimu nga essimu eri mu loud nga nabo bawulira nenga mukujja Kiweewa abasajja ndi nabo essimu eri mu loud kyoyogera kyonna bakiwulira kati ne bangamba mubuuze waali
ne mubuuza wayi nangamba ndi maka gange Kawempe ne bamugamba mugamba asobola okujja no kalenda ye ne mugamba asobola okujja no kalenda nanga Eva Boss sina ntambule motoka nga yononeka mune baba bayine ntambula basobola okunona nenyije makindi oba bo okunsanga maka gange ne tugenda ku studio no bagala okukola oluyimba neze ndi ready kubanga sina kyenetaga mpandike nyimbo luyimba lukwera mu lunaku lumu ne luggwa nangamba ni abasajja bawe namba yange nenkwata essimu nga wangambye nga yangamba nti mbawe namba nenkwata essimu ya Gerald Kiweewa nenjibwa abasajja abasajja nabo tebaali babi ne bakwata essimu nekubira Kiweewa nange wendi nibanga Gerald Kiweewa yefe abagala oluyimba okukula oluyimba era tujja nangamba saving number yaffe tujja nangamba kale kan saving number kati gwe tebalina kye bakulekerayo wadde bangamba katumalirize omulimo kati mu kyokundekerayo bayogera we bati baga Eva Boss tula mu motoka tugende naawe oba okitegeera Gerald Kiweewa tumala omuwa sente eza naye nzo kuwako oba nenga munsanze ndi biza tubudde bikyali bwa kumacha mwe mugende kasajja Gerald Kiweewa kyali wange musajja mukulu temwiza muwa sente na nnyima oba okitegeera nanga tewali buzibu ne bandeka ne balinnya sawa zibazi sawa mukaaga mukuchi waladdamu nankubira nanga Eva Boss tewanga omulimu gwange gwadde omuntu abalala abasajja nga tebatuuka kati nga yasinga n'okwagala kuba kyekali yeetaaga ssente abasajja nga tebatuuka kati nenga abasajja bajja so kubuusa mulimo nenguwa omuntu omulala omulimu gugwo era nabawadde ennamba yo bagenda kujja kumbe kyesamanya nti ate bagenze kwetegeka kugenda ku police kujjayo zi patrol zaabwe bo kitegeera kungana kuba bajja babiri nempulya bagamba bagende wakiweewa bajjanga bagendanga kinana kufuuza nnyumba ki kati nimugamba omulimu gujja nagwo gwagaliza kati sewe ziwe sawa mwenda ngenda okuli oluvuuvuumo mu Kiwawa mukutte simanyi bagenze waka nenkwata simu nensoka nekubira Gerald Kiweewa mubuuza kubongo ready nali nize simu kuva wakiweewa nti Eva Boss sajja bampadde sente akasente kaka naye ate kinawuli ate bamukutte nenkubira omuntu wange ndabo bakasente bamuwadde ati kati ate bamukutte nemukubira ngenda okuba kusimye nga teriiko nesoka nentetekanya nenonye simu y'omwana we amuyita Jemba nekyali wange kuba naye promota w'abayimbi mba kyatetekanya ginoonya mukula budumulasi nankubira nangamba Eva Boss kati ate ebikwata budumulasi bimanyi ebikwata Gerald Kiweewa bimanyi kochi nga budumulasi yangamba nimugamba nage kinsonga y'abasajja bazeka ne munyonyola muge nkunyonyoddemu abakyambuuza kyamunnyonnyola n'omukulu walukagana nkubira naye nambuuza ku nsonga y'emu n'omukulu kazibwe kapo naye nankubira bapromota abenjawulo ne bankubira nga bambuuza ku nsonga eyo naye mbanyonnyola ensonga eyo yabadde nti abasajja nabalabyeko ne just nadde manyi bizinensi era n'omukulu Gerald Kiweewa naye kenyi yadde amanyi bizinensi kuba yasanyuse nnyo n'atuuka n'ekiseera nga yasinga okwetaaga abasajja kuba yatuuse n'obakubira amasimu ag'enjawulo kuba nze yankubira emirundi ng'ena ng'amanyi omulimu ngwadde omuyimbi omulala ne mugamba bizinensi ejja abasajja bagenda tuwa ssente nawo mpeeka ezange kakati ne bamukwata nempulira sibanyi bazize ennyumba y'ebiki kati osobola okuŋŋamba mbu ate Eva Boss watwala buvunaanyizibwa ki omusajja ki naye obuva bwe bamukwata ne tugenda ekibuli ne baluga ekibuli taliiwo ali kuwembula ekireka ne tugenda ekireka katukomyewo wano ne bagamba bagenda mutta kuba nze manyi talina musango naye balina omuntu balina omutuwa olw'ensonga ze nawulidde mu bintu bimuvunaana siramamu ensonga ziri awo naye saakiri mabega saakola ki nali nkola bizinensi nga bwe njikola kuba nze abayimbi mbafunira mirimu kakati olwo mbyo byonna olwo okuddamu okukubira Moses Kalule omubuuza ekyo kyonna wekiri nziramu okunoonya njala kukubira Moses Kalule mubuuze lwaki wanyingiza mu bizinensi wali ogimanyiiko n'oyagala onteeke mu shiiti oba okitegeera ongattegatte Kalule yakwata essimu nanga Eva Boss musajja bamusibye nga badde sikimanyiiko kuba nange abasajja bandese kalenda manya bandesewa kuba ye yaŋŋamba oyo omusajja okuleeta bizinensi mbwayagala Gerald Kiweewa bamusanga ku paka lasti ng'alya breakfast kwe kumugamba nti waliwo omwami amuyita Eva Boss ali kalenda tusobola okugenda amanye ebyabayimbi abikwasaganya nti naye mu kugenda kitegeera bano abasajja mu kugenda okukwata Kiweewa naye bamuleka kireka bamuleka makindye teyagenda nabo n'abyewakana n'okutuusa kati agamba ensonga teyaziriimu